Rita Nanskombi ow'Emmengo y'omu ku bakontanyi omukaaga bagenda okubbinkana mu fayinalo za Miss ne Mr. Bukedde sizoni ey'okunalinnya ebbaati. N'olwekyo fukirira ekirooto kyo n'entuuyo z'olero. Nanskombi nga yakukka mu kusoma mbeera za bwongo agamba nti okuyimba yakutandikira mu kkanisa gy'aweereza okuva nga muto okutuusa kati. Nsinze kuyimbira mu church okubanga nkyali muto nnyo nga nyimbira mu kkanisa naye agamba okwetaba mu mpaka za Miss ne Mr. Bukedde senga we yamuwaliriza kyokka nti ntasigadde kyekimu. mpulira nti bye mbadde ngezaako okukola tebiviiriddemu awo bwereere. Agamba ataddemu amaanyi asobole okuwangula ekyapa ky'ettaka n'okulinnya ebbaati agenda e Dubai. Njagala okulaba nti omuvuganya wange gwe nsinga okutunuulira ye Rita ow'Ejjo. Kye yakoze ejjo njagala nkisingeko, njagala nkole ekisingako. Akunze abantu okujja mu bungi ku fayinalo za Miss ne Mr. Bukedde ku Theatre La Bonita nga 24 era nga lwe Lwokutaano lwa wiiki eno bamuwagire. Nyina Dorothy Migadde agamba nti okuyimba bonna kubali mu musaayi ne yeebaza muwala we olw'obuteekuumira mabega. Ngambe nti okuyimba kwatandikira waka kwaffe we are a singing family. I'm happy with Rita. Muyiiya aba yeeyongerako n'ekyo ndowooza nti ekirooto kye anaatera okituukako. Yeebazisa ne Bukedde TV1 olw'okusitula ebitone by'abavubuka. Banenze nsiima nnyo Bukedde. Abaana baffe Bukedde yina gye batutte. Era twesunze olunaku olwo nga 24 tugenda kubeerayo mu bungi. Tukoowola abantu bonna, abantu b'ekkanisa bonna bagenda kujja. Omulala eyatuuse ku final ye Brian Mukasa omutuuze w'ejjanye mu Kajansi Town Council nga mukozi mu kampuni ya Stone Concrete Limited ayogedde ekyamwaliriza okwetaba mu mpaka zino era nti tezimulese kyekimu. Ekyamazima wadde sinnawangula mpaka zino naye erinnya erya Mr. Bukedde olwedde batandise eddoddi mpita ku kitundu kw'embeera naye kansabe Mukama ate linnemereko ddala lingoberere ate nsobole okuba nga mpangula empaka ezo. Ono naye okuyimba agamba yakutandikira mu kkanisa era ekirooto kye kwe kuwangula ettaka azimbe n'okulinnya ebbaati. Iramu abo abana ate nga si kuba mu bana naye nsuubira okuwangula ngende Dubai ne bannange be tunaaba tuyiseeko nabo mujje mumpagire ate munzizeemu amaanyi nange kijja kumpa essanyu okubalengera wali nga nnyimba mbalabako. Nnyina Anet Birungi agamba nti Mukasa olwo bategeeza nti agenda kuvuganya mu mpaka zino baasiiba n'okumusabira nga balina essuubi nti Katonda ajja kumutuusa ku buwanguzi. Obuwanguzi tubuyina bannange nze nnyina essuubi lingi omwana wange nzikiriza nti tugenda kuwangula. Asimye Bukedde olw'omukisa gwe yawa mutabani we n'okutumbula ebitone by'abavubuka. Bukedde njebaza okubanga batumbula ebitone by'abaana. Tubakoowoola mwenna okubanga mutwetabako okubanga mugenda mu bungi okuwangula kumu ne Ssebba kubanga ffe tugende tumanyi tuli bawanguzi. Twagala ttaka ebbaati tulina oddirinnya. Abalala mu kitundu bagamba nti balinze essaawa kubanga emmotoka ezinabatwala ku La Bonita bazitegese dda. Ffe ssebo tweteeseteese dda era emmotoka twazikoze eki? Twazitegese. Motoka weeziri t-shirt twazifunye lwakuba neerabidde ojjambala zonna nga Mukasa Brian lyessuubi lyaffe. Era namusinga nja kumwewunya nnyo performance ye. Muntu mweri yeyo mulungi nnyo kyemumanyiko mwekakasa. Mu ngeri y'emu ab'essomero lya Shehan Standard Primary School Lubaga mu Bulwa Zone baguze tiketi za kadde kamu emitwalo 2 ez'okubayingiza mu mpaka za Miss ne Mr. Bukedde. Akulira essomero lino Joseph Kizito annyonnyodde lwaki basazeewo okuzigula mu bungi bwe bati okugenda ku La Bonita ku Lwokutaano. Katwaleyo ku Bukedde kati bwe katuuka ku Bukedde then bano abagenda okusasula ssente fees wano ku ssomero n'amalayo oyo naye nja kuba nkukubira naye tikiti yo gikole ki ogireete. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.